mwanyinaffe Aida gwenzirako tulina mukulu waffe Paulo Mawanda firstborn wa Maama mukulu Paulo tetumanyi wa bulidde ndowooza talina maanyi bulungi tasobodde kuyimirira gwenzirako oyo abeera Denmark bambi amaze emyaka 12 nga tali mu Uganda nga bwe abaali batambuddeko mukimanyi ebyokuwa empapula biki ebimu bimanyi anko bimanyi amaze emyaka egyo ng'alinda mpapula zimusobozesa kukola ki kuddako Uganda yaleka abaana be nga bato akayalekanga akato kaliwa kamaze ne 6 kakati bambi abaye akafuna empapula bwati ezimugaa nti ddako e Uganda olabe ku bantu bo taata wa Aida naafa kati Aida ng'olutasobola kupapa kujja kuziika ki ezo netwogerako myezi 2 egiyise sidda Aida n'akaaba sisobodde kusanga taata gwenzijanjabi ne mugamba Aida guma kasi taata lwafudde ate era waliwo Katonda kyakoze eki oba oliawo waliwo ensonga kati osobola okudda n'olaba ku baana bo ne maama waali Aida tubadde twogeranga ganjala kujja mu Gwokutaano era eyo ennyumba gye tuzimba nti njala tuba muli bangi mukoze ekintu nze sikirabanga nze mbadde mbeerawo ku mikolo gya bannange olw'okubanga bwe nakuzibwa kitange bwe yankuza mu lujja mwe nakulira olwa Senkoole twakula nga gwanga mujje bagikola ki bagidduukirira bw'ovula gwanga bw'okola ki ogenda nze mmanyi nti omuntu bw'afiirwa baziika omuntu bw'afiirwa bawa amabugo omuntu bw'aba n'ekizibu bamubudaabuda sirinda kuntuma kati mbadde nkikola mu bannange nze nga manyi just mpisa yaki yansi kumbe ne bannange waliwo n'ebigambo ebyayogeddwa eggulo RONALD bimwayo abantu ebintu bingi nga towulirangayo kigambo kikusiima ng'owulira naye abayimbi bajjudde wano ejjo ne boogera ebigambo ngoloza Misearch yafudde ne banneebaza ne bakola buli kintu mwansasudde mwebale thank you so much guys Isa Musoke omwami Ketyalwa kavuma Musoke era bwe batewoomye yoyo bwe baŋŋamba nti maama afudde nasigirawo saaleeta lugoye saaleeta kiki nentuuka wano nga si ndi bulungi Joseph excuse me ojja kutama bano okubeera nga mu Basseruganda obutaggwa bannange Obwasseruganda tebuggwawo era byonna biggwawo naye omuntu ekintu kyewandika ku mutima gwo ne bogezaako kisango kisoboka Misearch mayinja lutaaya n'abalala bangi n'abalala kusaasira twewandiika Obwasseruganda ku mutima gwo obutavaawo n'olwekyo ekikwatako omu kiba kikutte kufunya nga tukijja kuggwe maama abadde atya obulamu wammwe n'embeera gye mwalimu Igozi Golden we muzze mubeera mwe abadde atya bwe muli maama nno ntakuga maama wanje temuli era yalwa avudde mu nsi nga takkiriza nti ffe tuli bayimbi oba abalala kye bayita basereebi ekyo tekyamusalako ye mu mutwe ng'era akusanga nga mwana ebyo byasita agenze takitegedde abadde alaba baana era ng'agamba abaana mmwe abaka mwanga enkaayana zino ze mwalingamu Igozi esasise Golden ekoleddwa then Igozi etondeddwa Golden etandise Golden ewumuddemu awaawo kutabagana kiko mwabeerangamu era essimu ze zaalinga zitegemu si ya Misearch okabula nammwe nga mmwe teyateranga kuba ssimu naye yabasanganga mu buntu yamanyanga bano bali gindi ti najja n'abasinka oba omubuuzaako maama tusanyusa okulaba gyebaleko n'akumulira ebigambo kwegamba abadde muzadde nga tazaala Misearch yekka ngola ffenna yatuzaala sebo mukama wange twogere can't accept that ng'omukulu omulaba ayingira mukwano gwo Bobi n'omwaniriza kuba gwabadde ku mulyango oguyingiza mutima gubadde gutyawo tozyamu omulabako oluvannyuma lw'ebbanga naye ndowooza bwe bukulembeze bwe twagala obukulembeze bwe twagala onakkiriza kino onakkiriza mu kike naye ng'ate ku lw'ebitugatta tusobola okukwatagana kaakati ku lw'okufiira kwa muganda ffe kisobola okukwatagana
era kyogedde tibakwetaaga okulokufira kwa muganda waffe tukwataganye era loozi okyebe nti kirungi singa n'abalabi baffe bakikoppa fe abali eno nga tukwatagana ate bambi ngeri tubaawulayawula ekyo kikyamu n'olwekyo politics abenga wekyetaagiza tusobola okwogera wekiteetaagisizza kubanga osobola okubeera ne muganda wo nga ye muyisiraamu ekitali kibi omulala nga mulokole omulala nga mukristaayo naye nga musisinkana ne mwogera weewaawo so ekyo kyenaalisabye nti eno waggulu nga bwe tukwatagana ne wansi tukole ki tukwatagane then yengeri gye tujja okufunamu change gye tunoonya kubanga ffenna tunoonya change buli omu waayise ffenna tuli mu kunoonya change naye mulimu particles tikano sikaagala nzikiriza nti osobola obutakkiriza kyange nsobola okubutaba wa ggwanga lyange nzikiriza nti osobola obutaba wa ddiini lyange naye kitaawuka ffenna tuli bannayuganda ako tunaakakwata kijja kutukukolera nnyo tonyiize ate lwaki engeri y'okulengeza mu bantu bonna bonna mayinja wali waffe mayinja batukola booti naye okujjako nga Bobi Wine omuwulidde bubi agambye tukyakwagala yesebo ne mu bonna ali kugwe bayi bagamba nti emmeme gyesula ebigere gye bikeera akwagala nnyo era kyekimubadde kuki ku mutima ayogedde kimuli ku mutima naye awo ddala nveewo nyiige Bobi Wine yanvumye omuntu lwaki mubonna ali kuuze ye buli gwakonyeeka nanyina ddala mumacuba ndi mukulu era sisobola kunyiiga omwagaliza birungi agale muddemu mukwata mwagaliza birungi nnyo mwagaliza enkyukakyuka ennungi nange gyendi njagalayo enkyukakyuka ennungi olw'obulungi bwa Uganda mu nsonga ezo Ssaabasajja Kabaka ateeka y'okubeera ng'okumaakuma abantu okuyingira newala wonna wonna otukubiramuko ekifaananyi ku nnyimbe z'abacelebrity nga bwe zibadde abantu abamu ogenzeeko eno n'ogendako eno luno oluleetinga otya nga lubadde organized lubadde luti tebadde mufujjo lyonna okufiirwa kuno kuba mu kuteekateeka y'abantu lubadde organized kubanga bw'oba olaba nti tutuuziza byannabakulembeze ab'enjawulo Honorable Haruna Kasolo ba NRM kimayira minisita atudde buyibuli His Excellency Bobi Wine naye n'atula obuyibuli nga batunuuliganya naye nga tewali buzibu bwonna temubadde mufujjo ly'abacelebrity nga eribeera temubadde mufujjo ffenna tutudde kwegamba anti gwe obadde ku mulimu tisituuse n'eri mbadde ntuuka ne bangamba vaayo soko anti kaakati mwe bannamawulire mwabadde muyina awamu nga wajjuddeyo naye era olabye nti newe mubadde mutudde ngaera wali organized bano we batudde tigwe ng'omuntu lwakoze ekikeerezi naera singa wajjudde mu buli obudde wali tudde n'olwekyo olumbe lwadde organized olufuusi olw'enjawulo lutandiseewo olukululo olupya singa nga tutambuza omukululo bwe guti kijja kuba kirungi kutandika oga nti ennyimbe z'abaserebu tezigendeka kamasimu gabulabi okifuna bulungi nti mayinja akkiririza muhoozi Bobi Wine akkiririza munuupu naye ayogedde ekimuli ku mutima nga tutambudde bulungi so I think singa tubeera bwe tuti kyaliyambye nnyo Uganda okujja okusula mulombe kuba mukondi close nnyo naawe ndi mukodomi wateni mukwano gwo kakasa naye bwebonyiza obutandaba nga bwendyawo emagere eddakiika 2 okutuuka wano naye nga saagala kujja wano kubanga bagufuula musanguzi okujja mu bantu bange era muko nayagadde emirembe gibeere mulumbe kubanga singa nazze oba oliawo singa abaana b'abaandi nga 50 bali makomera abatali mukyalo kale nno bwe tubeera mu nsi bwe tutyo nga tunyigirizibwa tosobola kuŋŋamba tusobola okuba n'emirembe tewasobola kubaawo mirembe nga tewaliwo ddembe bwe manzi sirina ddembe kubeera kikyendi sirina ddembe kulowooza nga bwendi nga either nyina kulowooza nga gwe bwe masirowoozeza nga gwe giba miggo tewasobola kubeerawo ddembe kyova olaba tukyalwanagana nenikyamalira ate nga tugenda kulwana naye paka nga tumujje mu ntebe olw'okulokola obudde baganda bange muzikirize balekere obubaka mukuze abaana nga bantu balamu mukuze abaana nga bategeera okusingira ddala mukuze abaana nga tebekiriranya basebo ne bannyabo twafugibwa abazungu okumala ebbanga ddene
abazungu baava ewaabwe buzungu ne bajja kuno ne bawamba ensi yaffe ne bafuula bajjajja b'abajjajjaffe abaddu nga babasobola okubatwala eyo bwe baakuwa amazimaze okulakulanya ensi yaabwe ewaabwe ne bajja ne babafugira kuno naye Malcolm X yatusomesa nti nobody can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu okujjako ng'omuwadde olukusa. Baganda bange mwe abanyigirizibwa mwe muwadde olukusa abantu okubanyigiriza. Omuntu abanyigiriza bw'aba gy'avudde alondamu ab'amaloboozi oba abamanyikiddwa mu mmwe n'akusa embuto zaabwe n'ayita mu abo ng'anyigiriza mmwe ng'ayita mu basiruwa z'okwoza obwongo ng'ayita mu balowoozesa nti temusaanidde. Y'ensonga lwaki era ne mumu abali wano bakozesa abo be mukkiririzaamu be muwuliriramu okusobola okubafuula abasibe. Buli omu asobola okubeera obulungi. Maama tuli mu muziika naye nnyina amuzaala akyaliwo. Kitegeeza nti oba oliawo maama singa abadde abeera Kenya mu malwaliro abagagga bakuno oba abawuliza bakuno gye batwala abantu babo oba oliawo singa tukyamenya kuba endwadde yasuka biti yakajja naye olwenzijanjaba tetulina nga bwe mumanyi maama tumuziika so njagala baleetera obubaka kamanyo yani yegwe otuse natuse mbeera ki gy'osaaze bano embeera ebadde weera yakufiirwa kibaddewo ekyamaana gyeba kitalo nyusu gwomu kuba badde ku mulyango okuva abagenyi batandikidde otutuuka mu ngeri emu oba endala ku nnyimba endala zetubaddeko ez'abacelebrity zebadde beetabangamu abantu olureetinga otya nze kino sikigerageranya na ku kyamulala kubanga njagala kisinga buli kiseera kubanga ono gyekisookera ddala jjajja wange nyesemakula kojja wange naye kati oneyafudde abajjajja wange yes please ini ndikuyita vita temusumbuwa kojja wange ebyaddala makulukira batanzi muganda wange yali amuddako yafa bamuzika buwaati si byagamba nti nno byekampala kitegedde kojja wange ddala Misearch era twakula babiri mu nju ebuwaate nga benva zange nga bwomanyi ngaera nange omanyi yes so ekitegeeza bino ebyokuyimba mwabitandika babiri bino ebyokuyimba kirabika kiri mu kikaku gajja gyaffe yali ayimba ku Apollo Hotel ye Sheraton ndowooza nga yalina bandi gye yali ayimbamu nga ayimbira ku Sheraton. Maama wange yali muyimbi wa church so okuyimba gye kuli eyo muwala wange Remi Nancha naye ayimba nga nze n'okunsinga naye temunamulaba nja muba wave soon. Ekitegeeza ku bantu omugenzi be yakuza be yakwata ku mukono wabeerako naye for some time. Kakati eno tuli bayitayo nakyefumu. Sema yayafudde maama wa Semakula. Kitegedde. Kakati nze nakuyako emitiana ate n'emitiana waliyo nayo oluki Uganda lwayo nti jjajja azaala maama muganda wa Semakula ate gyebakola ki so kakati bwekityo Haji maama abadde yazanya paati ki wakati Eagles ng'esasise Cream Production etandise Golden Band etandise teyabiri munyo kubanga ye mulokole abalokole bamanyi ebiseera ebisinga balowooza nti okuyimba kuki kubi ate n'ekirala twakatandika okulaba nti music kusaawa eno mulimu ekitali kyaluli nti kwali kusanyusa na kulya mmere ya mikolo bakuwa emmere oyimbe kusaawa eno tuweerera abaana ku university bagraduatinga tubazimbira olaba n'embeera weetuuse kati mu music nti bebamu kubazoganya kitegeera so ebintu si bye ebyaluli nga bwe mwali mulowooza kati mukadde yali tabyagala ye nga wakyaki nnyo kitegeera ate twafuna nnyo nti